Wewa, zilema natokwaniriza okutegatako mawulire gaffe omunye kwesatu ku Salt TV ffe munyo. Tugenda kutandikirako naddala mu disitulikiti y'e Mubende naddala mu kitundu ekimanyiddwa nga Nabingola. Eno nno okulonda tekutambudde anti ebigwa tebyeraze waddiga kyava atambula n'omwana gwayo. Kino nno kivudde naddala kuba badde bateekeddwa okuba nga balabikira ku bukongo obw'okulondebwako ate ko kakana nga tebalabiseeko. Obo era bano batalabikidde kakonge kuno okuliko Sam Kwezira. Onagamba nti enteekateeka ne bateesobola kuba nga ategenda mu maaso era ekintu kireetedde akalulu kano okuyiika. Amagye ne poliisi gazze bukubirira okulaba nate nga bakakkanya embeera era embeera neba nga tetambudde kinnawadda. Katabe nate emboozi eyo nga ebitambudde. Okulonda mu ggombolola y'e Nabingola mu disitulikiti ey'e Mubende Kuyiise omu ku beesimbyewo bw'atalabikidde ku kakonge. Abali mu lwokaano kuliko Kigangali Edward, Batungwa Innocent ne Sam Kwizera atalabikiddeeko. Abalonzi betusanze batabuse bagambye nti bo tebajja kulonda nga Kwizera waabwe taliiko. Pepa kwe kusanga nga candidate omutaliimu ate nga nitugamba no Sam no vote. Ebifaananyi byafulumye ng'omutaliiko naye abadde ow'okubiri mu kibiina kya FDC amanya agabadde nga geego naye ekifaananyi nga bamukyusiza nga si yeye. Poliisi n'amagye batutte obukonge buno ku kitebe ky'eggombolola ng'abalonzi baagala okubwokya. Sam Kwizera atalabikidde ku kakonge agamba nti kino kimukoze bubi olw'akavu w'ensimbi gw'atadde mu kunoonya akalulu nga katono akulukusa amaziga ng'agamba nti okumufutyanka kwaviira ddala mu kamyufu. Ono yeegattiddwako Nkurukiye Innocent. Kwebuza ku balooya bange kubanga nkoze entegeka nnyingi nnyo, saasanyiza ssente, abawagizi bange bataddemu ssente, olunaku lwaleero lw'okulonda tebalonze, bankoze bubi nnyo. Nkadde ku makya nga ntwala appointment letter zange ntuse ku polling station eme y'ekyabagenda nensanga nga akakonge bwe baleese nga kuliko nga baleese akakonge kamu aka opponent wange kwe bayita Nancy ate akange nga tekalabiseeko ne twebuuza lwaki akange tekalabiseeko. Mugisha Musa akuliddemu okulonda atuuyanye okunnyonnyola abalonzi abamutabukidde. Nti tubadde ne challenge nti candidate omu teyalabikidde ku ballot paper. Munfuna bulungi. So akakalu tubadde tulina okakola ki? Okukasazaamu. Era amawulire agasika abeesimbyewo emukono akalulu ka LC eyokusatu bakavuddemu beekokkola okubasabiriza ssente ekirowoozebwa nti kiviiriddeko obutajjumbira. Mu mukono Central Division Muhammad Waswa Takwana eyeesimbyewo ku bwa meeya agamba nti abasinga si balonzi mu kitundu bwe butajjumbira nga balala bakulembeza ebibiina. Beewunza abantu nga bomanyi beewunzawunza bakimanyi kubanga babajja wano okulonda bowe bali bajja ne bagira ki ne balonda weebuuza bwe bategedde bati ne waliwo abantu batebinkwatako n'olwekyo tusaba ne Local Commission effeeyo okumatiza abantu naye abantu abamu boogamba nti aboolaba bagamba nno tebamanyi bigenda mu maaso si balonzi ba muno. Omubaka Johnson Muyanja Ssennyonga owa Mukono South eyakubiddwa akalulu alondedde Kyawambogo mu Nakisunga yennyamidde olw'obutajjumbira era abadde tannasegguka ne wabaawo akajagalalo wakati w'aba agenti b'abaagala obwa ssentebe bw'eggombolola eno. N'olwekyo okusoomooza kuli nti abantu bondowooza kyobudde bakyagira obuvunaanyizibwa obuteeka okuba eno wansi ne babutikka ate abalala kubanga n'okumanya nze wennondedde ojja buzzi n'olonda kitegeeza tiwali na layini. Abamu ku balonzi batubuulidde kiviiriddeko abamu ku bantu obutakwetabaamu nga bwe kibadde kisuubirwa. Lwe twalonda ffe abantu bano ku kyalo wano Kyagulanyi yawangulira waggulu nnyo
kati ekyo kyabaleeta okuggwamu amaanyi engeri gye bamaliza okubala obululu bw'eggwanga lyonna lyonna nga Kyagulanyi bamukubye akalulu kyatumalamu nnyo amaanyi. Bamanyi mugaso gw'amaanyi batunuulira nnyo ebifo byawaggulu ne batamanya nti saaviisi okubatuuka erina kuyita mu bano abawansi. Bya Ssebaduka Emmanuel ne Eric Yiga, Soroti TV, Omunyo.